Amawulire agakagwawo essaawa eno. President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine agobye omukulu Mathias Mpuuga Nsamba Kubwa Kaminsona Lwa Palamenti ekifo kyakamuteekako tegunaana kubeera mwezi bwe kiba kinene nnyo. Omukulu Mathias Mpuuga Nsamba ensonga emugobezza ku kifo kino n'alagibwa alekulire mu bunnambiro kwe kulya ensimbi z'omuwoomusolo enguzi ey'obutalina buyitire nga yalidde obukadde 5 bweddu ez'ensimbi za Uganda ezamuweereddwa mu bukukulu bwabwe bwa Kaminsona nga bamusiima mbuno okukola emirimu gya Leader of Opposition obulungi naye ate ng'ensimbi zino teziri mu mateeka. Ensimbi zino nga bazeegabidde bwegabizi nga beeyongeza bo ye ne bakaminsona abalalako ne Speaker Anita Amongi nga bagwewa omudidi omutitimbe nga balya ebicappere bazanyira mu nsimbi z'omuwoomusolo. Kino nno olwagudde mu matu g'omukulembeze Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine n'amuyita bukubirire n'abakulembeze abalala ba Deputy President mu National Platform n'atuuza olukiiko olunaku olwajjo ku kitebe kya National Platform Akere Kavule era mwe bakunyarizza omukulu Mpuuga abitebye ensimbi zino yafunye zaaki n'akkiriza nti kituufu ensimbi yazifunye era kabadde nga akasiimo okuba nti akoze bulungi emirimu gya Leader of Opposition era ne banna abalala baafunye n'akkiriza nti ddala eno yabadde nguzi asaba kisonyiwo bamusonyiwe. Awo nno President Kyagulanyi n'obusungu obungi n'obukambwe n'agamba ovudde ku nnono y'ekibiina kyaffe oyagala kututeeka mu kalipo General Museveni atandika otulangira nti naffe be tuli ensimbi z'omuwoomusolo. Kati nno ssebo kwata ogende olekulira ekifo ekyo bunnambiro nakutaye tekannaba kusala n'ensimbi ezo ozizeewo kuba wazifunye mu bumenyi bw'amateeka. Mathias Mpuuga Nsamba akyasirise tannanyiga kigambo kyonna katulinde agenda kulekulira oba agenda kuva mu nuupu afune ekibiina ekirala kyatandikawo oba asigale nga ali independent kyonna kyekiri naye ng'omukulembeze yamaze okumugoba ku bwakulembeze wadde yakamuwa oba okuba Commissioner wa Palamenti n'ekifo amugambe akiveeko mangu nnyo sitwagala bampisa mbi. Bino nno omukulembeze abekakasizza bwawandiise bankaluwe nnene bweti nga agiweereza bannayuganda mwenna gye muli ng'ategeeza nti waliwo olulwana sinzigo luli ku Twitter nga luli ku nguzi egenda mu maaso mu Palamenti nga muno kyaliiriddemu nowaffe wennyini abadde Leader of Opposition Mathias Mpuuga Nsamba. President awandiise bw'ati nti a statement on corruption and abuse of office n'atuwa ebbankalu ewandiikiddwa nga 29 leero February 2024. Statement on corruption and abuse of office. There is an ongoing online protest under the hashtag Uganda Parliament Exhibition. The protest has exposed the massive corruption, abuse of office, and gross mismanagement of public affairs by the leadership of the Parliament of Uganda and other leaders. Nti waliwo okwekalakaasa okugenda maaso ku Twitter nga kuli ku Parliament obuli bw'enguzi obususseeyo. Nti mu kwekalakaasa kuno okuli ku Twitter kulaze obuli bw'enguzi obusukkulumye obw'ekika ekyawaggulu obw'okuzannyira mu ofiisi mu nsimbi z'omuwoomusolo obuli mu Parliament ya Uganda nga bazannyisa ensimbi z'omuwoomusolo z'omwanayinki era nga muno zirimu n'abakulembeze ababede abanene ab'enjawulo abali mu kulya enguzi nga bali ensimbi z'omuwoomusolo nga tebalina mu kye bazikoledde. Agambye unfortunately the protest has not only revealed grand corruption on the side of NRM leaders, some leaders on the opposition side have had serious allegations of corruption leveled against them. Specifically, our former leader of opposition in Parliament and the current Parliamentary Commissioner, retired Right Honourable Mathias Mpuuga Nsamba, alongside 3 other Parliamentary Commissioners, have been accused of irregularly awarding themselves huge sums of taxpayers' money on the protest of service awards. Under the scheme, Right Honourable Mathias Mpuuga Nsamba was allocated
500 million Uganda shillings. Nti ekyensonyi ekikwasa ennaku nti akatimba kana akali mu kwekalakaasisa tekakutte bakulembeze abali mu NRM bokka nga ababbi wabula ne mu kibiina kya n'okuludda oluvuganya gavumenti oba olulindiridde okulayira olwa President Kyagulanyi. Awo bakulembeze baffe nabo bakwatiddwa mu nnabe ono nga baweereddwa omusimbi nga balidde ensimbi z'omuwi w'omusolo balidde enguzi era nga omuntu yennyini gwe tulina mu njege eno yakwatiddwa yabadde akuya oludda oluvuganya mu Palamenti eyakawummuzibwa nga era kati ye Kaminsona wa Palamenti omukulu Right Honorable w'ekitiibwa ennyo Mathias Mpuuga Nsamba n'abakulembeze banna abasatu mu kakiiko ako ke balimu aka Parliamentary Commission. Bano beewadde omudiri gw'ensimbi muyitirivu nga bali wansi w'omulamwa ogugamba mbu beeyozaayoza okukola obulungi emirimu era nga Mathias Mpuuga Nsamba yawedde obukadde 5 obw'ensimbi za Uganda nga bamusiima mbu yakoze bulungi emirimu gya leader of opposition. Ulira gwe agambye President on Wednesday 28th yesterday eggulo February 2024 the President convened an urgent meeting comprised of senior leaders of the party including all deputy presidents and some of our senior legislators. At the meeting, Right Honorable Mpuuga admitted that he indeed took part in this wrongdoing and apologized for the same. In light of this, he was strongly advised that the moral thing to do in the circumstances is to step down from his role as parliamentary commissioner with immediate effect. No mwana Kyagulanyi munyiiva ate mukambwe muzibu agambye nti olunaku olw'eggulo lwabadde lwa kusatu enazo za 28 omwezi gwa 2 omwaka 2024 President Kyagulanyi Ssentamu Bobi yayise olukungaana lw'abakulembeze mu kibiina kya National Platform nga lulimu n'abadeputy be oba bamumyuka mu Uganda yonna n'omukulu Mathias Mpuuga Nsamba mwe yabadde era ng'ono yakkiriza okuba nti yalidde enguzi eno ey'obukadde 5 era ne yeetonda. Kati nno President n'amusaba n'abakulembeze abalala nti wadde oba weetonze ng'okkiriza nti walidde enguzi eno amangu n'embiro nga n'akataye tekannaba kusala lekulira obukulembeze bwe twakuwadde mu Palamenti oba okuba Kaminsona kubanga okoleddemu ensobi nga wakabutuulamu ate nga si ge mateeka si ze values si ebigendererwa bya National Platform Kulya Nguzi nkusimbizaamu wa musolo bannayuganda baboneebone nga ffe twegaggawaza n'olwekyo lekulira mangu nnyo. Bala ono Kyagulanyi yabajjirira awulira agambye wano nti the nation will recall that the values of the National Unity Platform are discipline, reliability, inclusiveness, integrity, patriotism and service. All actions of corruption and abuse of office go contrary to those values. They also go contrary to the integrity oath with every leader of the party swear at the start of this term. We therefore ask our leaders at all levels to do self-reflection and commit themselves to these values and the oath they took to shun and fight corruption in all its forms. N'amaliriza endi agambye atya agambye nti ensi erina okuddamu neyejjukiza amateeka oba omulamwa gwa National Platform kwetambulira mulimu empisa obwesigwa okolera awamu obwenkanya okwagala eggwanga lyaffe n'okukolera abantu nti ebikolwa byonna eby'obuli bw'enguzi tebikkirizibwa era bikontana n'ebigendererwa bya National Platform nti era bikontana n'ekirayiro abakulembeze ba National Platform kye baakuba bwe baali batandika ekisanja kino kye balimu
mu Palamenti ne mu bukulembeze obulala. Ekyokukuuma ssemateeka, obutalya nguzi n'okulaakulanya bannayuganda. Nti n'olwekyo abakulembeze bonna basabibwa okuddamu okwekuba mu ttooki, okwekebera, okwekenneenya bo bennyini beerabemu nti nno balina okugoberera amateeka oba biragiro bya National Platform ng'ekibiina wamu n'okugoberera ebiragiro bye baakuba bwe baali bafuweebwa obukulembeze. Ng'ebiragiro ebyo n'amateeka ago temuli wonna wakkirizibwa kulya nguzi ey'ekika kyonna, era ng'akikola alina kulekulira emirimu n'agivaamu. Mathias Mpuuga nsamba lekulira. Baaba ono akwata alegera Kyagulanyi nze mmutya, alogera President Kyagulanyi mmutya. Musajja mulogo tebamuyisa kulitalabwa, alina bambega everywhere. Atandise bannayuganda bo bakyogerako kikino, bakisanyukidde, bakinyiigidde, bakitabukidde, bagamba ki? Twalabe ku mu comments bannayuganda ze bawandise ku page ya President Kyagulanyi Center mu Robert Bobi. Ntandise ne EPAS agambye dem fai ge okay lugeto nnyo. Amaka geto speaker agambye this is not politics as usual, this is reality. Bino bya ddala. Teacher Habimana Alexander agambye a very good gesture to fighting corruption. Unfortunately, this might leave the party torn apart with Uganda's politics. The cards need to be played well to stay in the game. Apostle Richard Chitumba nagamba they will never get satisfied until to the grave. Akezimbira Sebirumbi na Mr. President, you've fought a good fight. May God bless you and protect you from all your enemies. May God protect Uganda. Dictator Makanagamba, let them just be civil enough and resign. George Okot Nagamba, if other MPs that mismanage the taxpayers' money and abuse office are not called to order, it will only prove that Noop all along looked for easy path to lay off Mpuuga. Bobi Wine led everyone alleged to have misbehaved carry the cross publicly. Yes, ogamba nti abakulembeze abala tebalagibwa kulekulira. Kituufu. Nabo Kyagulanyi tabalinaako obuyinza kuba se yabalondo bateeka mu Palamenti. Ababalonda be bantu ba mwanayinki bannansi. Kati bannansi balina ogamba abakulembeze abo abali enguzi balekulire. Kwera President yabaanika abaabwa ssente n'abagaba bazizzeeyo. Oba bazeeyo batebazeeyo ne yabayogera amannya n'agoogera gonna. Kati abo babulinako obuvunaanyizibwa balonzi abaabalonda Kyagulanyi tabalinaako obuyinza. Era tagobye Mpuuga mu Palamenti kuba si yamulonda taminako obuyinza awo. Naye amugobye ku kifo kyeyamulonderako kyamulinako obuyinza ekyo bwa Kaminsona kyamugambye alekulire. Tannamugamba nti lekulire obubaka bwa Palamenti. Muzeeyi George Okot teriddamuko ku mind owooza agambye alekulire ekifo kyeyamulonda kyeyamuwa ye kyeyamuwa kyaba alekulira. Kyataamu ekyobubaka bwa Palamenti tannamugamba kakirekulire. Ne bali tabagamba kulekulira baka bwa Palamenti kubanga si yabalondo bateekayo. Balina abalonzi baabwe. Abalonzi bajja okusalawo babaze bati babazayo ne so si Kyagulanyi. Ye ayogera ku kyalinako obuvunaanyizibwa kye yamuwadde kyabalekulira. Awo nno tutambudde. Kakalamu the answer agambye you have got to be truthful. I don't think you should be valuable every day. But there are moments where you have got to share your sorrow and conscience with people and show them who you are, and not be afraid of it. Ye olina okubeera ow'amazima ayinolaga abantu ddala kikyoli nga teweekwekeredde. Nkwanjule Richards the gladiator agambye you will forever be the yardstick of our leadership. Don't baby na Bobi Wine, I'm one of those few people that rejected you, but that doesn't mean I supported the thief
in government. I salute you for standing strong, and here you go. Every day you prove your God-given ability to impact change and impact lives of people. Go higher, mate. Go, keep going. Like I like to say, only time can tell. I'm now your converted supporter. I used to be your #1 critic. Nti Kyagulanyi nali nga sikwagala, nga sikukkiririzaamu, naye gy'ogenze akawaayini akenga kakula, ogenze ompuluvinga rongo, ngenze nkukkiririzaamu, era ogenze ojja ebitone byo Katonda byakwe bya Mwoyo Omutuukirivu ng'obikozesa bulungi, n'olwekyo genda mu maaso, kati ndi muwagizi we yakyuka era akkiriza mu by'okola. Emmanuel Taban agambye this has portrayed the highest level of intelligence of the NUP leaders, especially you, Mr. President. Imagine revealing him as rope with Senyonyi. And this happens. This has put NUP in a good position in the eyes of all Ugandans and the taxpayers, and all your future decisions to be unquestionable. Nti olina obukessi obw'enkunala, ntiteebereza okubanga wakamuggyako n'omusikizaamu Joel Ssenyonyi ate bino ne bibaawo, kitegeeza lwo ebintu bingi ebiriddate byabadde akola emabega eyo. Kyagulanyi oli wa Bode. Bazilio Agaba agambye I will give His Excellency but another vote, but he should swear to the Almighty that if he becomes president, and I know he will, that he will maintain this transparency and discipline. Please, we place the hope of this better nation in your hands, Your Excellency. Nti nja kwongera okubanga nkulonda, nja kwongera okubanga nkubeera nga nkola buli kimu, ndayira ng'omaze okulayira nti bino by'okola kati ojja kusigala ng'obikola neri nga tumaze ku obukulembeze bw'eggwanga. Jada Dilo nagamba salute my president, Uganda and the entire Africa continent needs you. Prime Jojo nagamba yeah, when my president says respect and observe all the values as a leader, that's what he means, and he were under the leadership of my president, Kyagulanyi Sentamu Robert, no stone will be left unturned. Thank you so much for the good leadership. If you stand for the truth, you better be ready to stand alone. Go, my president, for a better Uganda that serves everyone. People power, our power. Kenya Diswantoson agambe so Professor Kanyehamba was right about Mpuuga. Elizabeth Odoa, word, that's the way to go. Well done, Mr. President. He is even supposed to step down as your deputy president. He is too filthy to be near you. Mpuuga must go. Sena Seri Namigade, I hope they do the needful. We need transparency in every way to do. Selector Brian Uganda nagamba indeed you are our greatest leader. Nasozi Juliet naga since every comment says thank you, why not me? Thank you, Mr. President, for great service you gave us. Ntale Mark nagamba thank you so much, Mr. President, for taking a strong and tough action against corruption. Leaders we really appreciate. Kadama family page nagamba let me read it. Okay. DJ Jang Dang Dong, this is exactly what I call point blank. Wandax Kenox nagamba well done, Mr. President. Mugema Fred nagamba new Uganda is coming.
Janata Mustafa Bukala naga big thanks to Mr. President and all NUP committee members. Big up national platform. Musisi Robert not only resign and the card should be taken. Kenneth Buluma, wow, what a reflection of perfect management of wrong deeds. Jamal Mukuve Nup Naga, that's my president. Indeed, I'm proud of you. Golden Ports Uganda Naga, a good move. Kudus. Keisima Kakoza Nagamba, thank you, Honorable Mpuuga. Someone else would have denied the allegation, but you admitted fault and apologized. Thank you. Ami Jojo, thanks President. Let other also see from him. Mosh official Nagamba, as NUP, we say zero tolerance to corruption. Mr. Forrest Nagamba, me and Eddie Kenzo always thought abusing an office is like going and standing outside and start insulting it. Thank you for the education. Masaba Media Channels Naga, this is the new Uganda we want. Leonie Esther Nagamba, there is fire on the mountain. Serwada Elisa Naga, Bobi one, thank you for exposing such impudent, blazing and unprincipled self-proclaimed gods of politics who are misusing people's power and money. Edu Kasaga David Naga, thank you for your continued stand. Alanda Chantakras Naga, this is one reason we should respect Comrade Lumbuye Freddy. He saw all this coming and he warned us about him. Honorable Mathias Mpuuga, and we kept on defending him, saying that these were just allegations with no tangible proof until when we are disappointed by a person that Ugandans used to hold in high regard. You must be so ashamed of yourself, Honorable Mathias Mpuuga Nsamba. Sechitoleko John Lee Sir Naga, this is the Uganda we are all fighting for and yearning to live in, where everyone is responsible for his or her action. People Power Uganda, thank you for coming, Mr. President. Musomesa Isaac Tumusange Michana Youth Nagamba, oh God, this is real. Agaba Musa Naga, enough is enough. Bargain Garcia Blolo, Vincent Kawafu Naga, I'm proud of my party. Akagobya Dao Kif Naga, I like you bloodness. Exact furniture Nagamba, this is what we call a leader by example. I'm sure this is going to lead the headlines through a week. Long live my president. Kaitex cartoons Naga, I will draw. Masa Media Channels to Simbude. Chagulanyi Isaac Zo Naga, great job, His Excellency and the NUP leadership team. We were fighting for our country against corruption and evil acts. Leaders should act as example. Daniel Oputo, the future of Uganda is in safe hands. Okay, ebigambo ebyenjawulo ebivuddeyo bannayuganda nga basiima President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi okubanga agobye Mathias Mpuuga Nsamba abadde ali omusimbi w'omusolo ewatali mulimu gwagukoledde. Oyo nno ye President Kyagulanyi. Ye Uganda empya gye tulubira gye tulwanirira tutandise okugirozaako. Uganda empya tandise okuluma. Kyagulanyi ye ebye byamangu mangu kwozikwatiramu wakwokyera engalo wozikwatiramu wakusibira. Kati Mathias Mpuuga Nsamba ali mu kwejjusa lwaki yakkiriza ensimbi zino yadde amanyi azifunye za kyama, kumbe Kyagulanyi alina drone eyo aziraba n'obujulizi zibulina ali naye najja n'abwewaako kati nno nampulira embaga. Mbagala nnyo mwenna abaliko mwebali kubaako Omukama Katonda nsaba